Mukusookera ddala kantwala omukisa okwozaayoza n'okwaniriza mukama waffe olwaleero kati His Eminence eyabadde District Kadhi waffe ow'e Kayunga Sheikh Muhammad Haruna Bukenya olw'okufuna ekifo okufuuka Second Deputy Mufti owa Uganda. Ngaffe bannabugerere ate tusanyukamu akaki ak'ensusso. Tumusaba Allah amutugase atuwe tumufunemu emigaso emingi. Kulondebwa kwe kwatuwadde essanyu ddene n'abadde omu ku batono abasunsula tebyabadde byangu, naye bw'abanga yatuuse ku buwanguzi n'alangirirwa nti y'omu ku bayiseemu, tugaa nti alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihaati. Mukama waffe oyo muganyulwemu nnyo, mumweyambise nnyo naddala bannabugerere, kubanga ate kati yavudde ku disitulikiti kati waki wa Uganda yonna. Kati tusaba Allah amutuweemu emigaso gye tumusuubiramu nga bannabugerere, bannakayunga ne Uganda yonna okutwaliza waki tumuyozaayoza n'okumusabira Allah amuwanguze, amuwe obukulembeze obulungi, amukingirize ebizibu ebiri mu buki, kubanga obukulembeze bulimu ebizibu binene bingi. Era nga nabbi bwe yagaa nti wa innaha la amaana, buvunaanyizibwa, si bitiibwa kukajjala wabula buki buvunaanyizibwa. Obwo weetisse ku mutwe buyinza obutakukkiriza kwebaka, buyinza okukusuuza eddiini yo, buyinza okukuleka mu bbaliro. Kale buvunaanyizibwa bunene, naye tusaba Allah buli yenna Allah gwawadde obuvunaanyizibwa obw'obusiraamu abutuukirize buki bulungi. Allahumma amin. Bakubiriza abasiraamu okubeera obumu. Obumu kikulu nga Allah bw'atulaamira mu Qur'ani y'ekitiibwa, wa atasimu bihablillahi jamia wala tafarraku. Mwekwate mwenywereze. Allah yali atulaga luzumul jamaa, okubeera nga tuli kitole nga abasiraamu, kubanga yamala otukakasa n'atugaa nti innamal mu'minuuna ikhwa. Abakkiriza bonna gye babeera ba Luganda. Oluganda lw'obusiraamu luleme kusigala mu bigambo, lubeere mu actions, naye olwaleero lwasigala mu bigambo. Abantu betusinga okweraliikirira ate be basiraamu bannaffe. Tampa obutwa, tampaayirize mu mbuga za gavumenti nti ndi wa ADF, tankonjere, tansibise. Buli wosanga omusiraamu otya, oli akuyita n'okukugabula ekijjulo n'ogaana n'okugaana, ate ng'oli mwetaavu wakola ki wakulya, naye olw'okutya ebiddirira. Kati Allah tugamba okubeera awamu, yali atulagira tunyweza oluganda ddala olw'obusiraamu, naye abasiraamu tweyawudde nnyo ne tutabaako na migaso gidde eri basiraamu baffe, ng'oluusi ebitwawula si nsonga za ddiini, kubanga ziba kuba za ddiini. Ez'eddiini nnyangu nnyo, Allah yatuwa solution ku zo. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Bwe mubanga mulina kye mufunyeemu obutakkaanya nga nsonga ya ddiini, muddenga eri Allah, makulu Qur'ani kyetegeeza ne sunna za nabbi. Ekyo obusiraamu kye batugamba. Kati eba kubanga oluusi ddiini yetukola ki, twali badde bangu bakudda, naye ebitusinga okutukaayanya nga abasiraamu ne twawukana, ne tweyuzaayuzaamu, ne tusekererwa abalabe b'obusiraamu, enkulaakulana yaffe n'ediba, bintu bya dduniya, masalihi duniyawiya, migaso gya nsi. Kayanira bukulembeze, kayanira bitiibwa,
oli kutunulira munne nti alabika awo waali alya, ogenda okulanga abasiraamu tebaganyuddwa ne beeyuzaamu. Ekyo nkibakubiriza okubeera obuki obumu, rijaalan wa nisaa, abakyala n'abasajja. Olwaleero kati n'abakyala bangi beetaba mu kwawulamu umma. Sanga omukyala nga yakutta omumuli ogutabangula omuzikiti, najja n'ennyondo, najja n'ekiki. Kale mbakubiriza ffe n'abasiraamu okubeera ekiki, bwe tunaabeera ekimu bwe buwanguzi n'omulabe waffe okusiba ebituli ebitulimu. Ntegerekisa. Ensonga ey'okubiri gye mbakubiriza abasiraamu okubeera n'empisa ennungi. Olwaleero empisa ennungi zigenze zitufa, zitunobyeko, zituguddeko, ne tubeera nga tetukyazirina. Allah bwe yali atenda nabbi mu Qur'ani ey'ekitiibwa yamutenda n'amugamba nti wa innaka la ala khuluqin adhim. Gwe nabbi empisa zo za waggulu, empisa za nabbi zaamuwanguza. N'awangula abalabe b'obusiraamu, n'azimba obusiraamu, n'akulaakulanya obusiraamu, n'ateeka omusingi omunene ogw'enzikiriza mu basahaba. Olw'enneeyisa ye ki? Naye olwaleero osanga abavubuka abangi mu mizikiti ng'abantu abakulu babatya olw'ennimi zammwe eziringa ebitala, olw'ebigambo ebibavaamu. Ne mutyoboola abakulembeze, ne mutyoboola abamanyi, ne mutyoboola abantu ababasinga obukulu. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, laysa minna man la yarham sagirana. Si wa mu umma nga mukulu nga tasaasira bato, tabalumirirwa. Ate si wa muffe man la ya'rifu haqqa kabirana, atagulumiza oba atawa kitiibwa abantu bakulu. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam mu hadisi emu, yagamba nti inna min ijlalillah, ddala kiweesa Allah ekitiibwa, kyakugulumiza ddala Allah, ikram dhu shaybati almuslim au ikrami shaybati almuslim. Kiwa Allah ekitiibwa oba omaze okugulumiza Allah, gwe okugulumiza omuntu yenna akuze ng'akulidde mu buki obusiraamu, n'omuwa ekitiibwa. Amakulu abantu abawangadde ne batusingako emyaka okubawa ekiki ekitiibwa. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza abantu be tuli oba mu myaka, kati nze sikyali myaka gyammwe, ate nze ndi muntu mukulu, wadde mulabanga atakula naye ndi muntu muki, wadde mundabanga mutabani wammwe oweeno, nze ndi muntu mukulu okuva n'olwaleero mu kitwale, siyitibwa mwana muki. Mbakubiriza bato bange abali wansi w'emyaka gyange n'abo abali waggulu w'emyaka gyange abeeyisanga abaana baki abato, okuwa abantu abakulu ekiki, okuwa abakulembeze ekiki, obutanyooma bamanyi. Omumanyi ne bw'omuvuma ne bw'omutyoboola togenda kutuula mu kifo kye. Okutuula mu bifo by'abamanyi olina kubanga osomye, olina kubanga okoze ki. Naye osanga nga tuvuma n'ojerega omumanyi n'omukakanya, naye ensonga eyo ekontana n'obuki n'obusiraamu. Kale mbakubirize okuwa abantu abatusingako amadaala. Muntu bw'asoma n'asoma eddiini, muwe ekitiibwa kye. Bw'abeera mukulembeze wa busiraamu, muwe ekitiibwa. Bw'abeera akusinga emyaka wadde teyasoma, muwe kiki ekitiibwa kye. Ekyo obusiraamu bwe butukubiriza, sinze mbalagira, wabula buki busiraamu kye butulagira.
okuwa abantu ebiki ebitiibwa byabwe. Ate buli wowa abantu ebitiibwa byabwe, gwe kennyini Allah ekyo kyokolera abantu kyakola ki? Kyakuwa, kyebakuddiza abantu. Kasitowa abantu ebitiibwa, ekyo Allah yakaka abantu ne bakuwa ekitiibwa. Naye mulekerenga awo okuleeta ennyombo mu mizikiti n'okukaayana n'okweyuzaayuzaamu, kubanga tebigenda kuzimba buki? Busiraamu. Nsonga endala gye njagala obbakubiriza, gye naalibadde nsooka nayo, okunyweza obumu bwa Allah kye tuyita tawhid, okumanya obukulu bwa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ezo shahada ebbiri ezo, shahada ezebbiri, shahada esooka shahadatu an la ilaha illa Allah, shahada eyokubiri shahadatu anna Muhammada Rasulullah, zirina ebikontana ne shahada ezo. Mubyewale ebyonoona shahada ezebbiri, tubikole ki? Omuli shiriki, omuli bid'a, oba ntegerekisi, al istihzaa'u bisunna, okujeja sunna za nabbi, obutasoma ddiini. Shahada ezebbiri tuzinyweze. Ekyonoona shahada esoose al ishraaku billah, kugattika kwani? Ku Allah. Eddogo, abantu baloga bannaabwe, oli n'aloga mujjawe n'amulemesa obufumbo, n'amusindikira amayembe, amajinni, amajadu, n'amusuula n'eddalu, kubanga mbu ayagala omusajja amusigaleko bw'atya. Senga nno bw'afa omusajja era naawe oziikibwa naye, anti oyagala omusigaleko bw'otya? Munno n'afumbirwa omusajja, gwe n'osalawo kumuloga, oba n'ologa abaana be. Bannange eddogo bukafiiri. Eddogo buki? Ne bw'ologa bulozi musajja mbu akwagale, bukafiiri. Ndowooza abasajja abasinga wano baabalogaaloga dda. Layiri gye mukanda kusala layiri wejjako ddogo. Kati bannaayo eddogo, shahada ebbiri zensoose nazo zikontana n'eddogo, zikontana ne shiriki. Oba ntegerekisi, tunyweze okwawula Allah, kubanga kye kigambo kye twayogera nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Olina okunyweza shahada eyo, n'oginyweza n'embaana, n'oginyweza mu famire. Buli wembeera abantu mubakuutire babeere nga banywerera ku kwawula Allah, baleme okugwa mu shiriki, kubanga diddaani la yajtami'ani, ebyennyume bibiri tebibeerawo lutya, eitha oli mushiriku oba oli munnatawhid. Tosobola gatta bibiri. Eno bw'osaala ate bw'ogenda mu masabo, bw'osiiba ate olina obulira bw'abaana. Omanyi nkola nnyo ku misango gy'abantu, era gye nkolako. Nabadde n'omusango ng'omusajja akomplaininga eri mukyala we, yamunywesa caayi n'amuteeramu obulira bw'abaana be nga bw'anywa. Ne mmubuuza ekibuuzo, wategedde otya nti onywa bulira? Nanga anawulidde tesiti ya caayi ng'ekyuse. Ne mmugamba awo n'otegeera nti bulira? Naŋŋamba n'empita omukyala ne mmukaza, naŋŋamba gye nalaga ku musawo, yaŋŋamba mu caayi gwe nkuwa nteekengamu obulira bw'abaana bo. Ebyo tebinnayitako wiikisi bbiri. Kitegeeza abantu bangi bali mu shiriki.
abantu bangi bali mu shiriki. Naye okumwewala kusoma busiraamu na kutya Allah na kutegeera Allah lwaki yakutonda. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ekyatonza abantu n'amajinni Allah lwaki yatutonda kumusinza. Tusinze Allah mu bwomu bwe. Ensonga endala gye njagala obbakubiriza ey'abakyala okwambala obulungi ng'obusiraamu we bulagira. Obusiraamu bwayambaza omukyala nga mwemuli ekitiibwa kye n'okukuuma ensaaze, ne bumuteekako ekyambalo ekimanyikiddwa nga hijaabu. Munyweze nnyo ennyambala ey'obusiraamu abakyala, nga Allah bwe yatugamba nti kul ya ayyuha nabiy kul li azwajik wa banagenda ekisega ku bigere oyagala boda kati emutwala. Naye lwaki ffe twatambulanga balagidde ekyo kyolina okukola, naye ffe omwana ow'emyaka 9 akulemye. Abazadde tetwerabiranga kusabira baana baffe dduwa Allah yagituwa mu Qur'ani, rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Eyedduwa omuzadde tagijja ku lulimi, naddala ku mulembe guno gwe tulimu. Abaana bafuuse kikemo gye tuli. Rabbi habli min as-salihin, tonnazaala wakawasa, saba edduwa eyo. Rabbi habli min as-salihin, Allah mpe zadde eddongoofu, Allah akuwe zadde eddongoofu. Wallahi teriyo kimenya. Simanyi nnaku muzadde gyawulira nga bamukubidde essimu nti omwana wo yanguwako bamwokya ebipiira. Simanyi peyini muzadde gyawulira ng'essimu ezze yanguwako, gwe maama gundi, gwe taata gundi, omwana wo bamutaddeko ebipiira. Lwaki? Abadde abba. N'olengera omwana wo ku TV mube bakutte abasiyazi nga yaliko empingo. Simanyi peyini gy'owulira. Olaba nze atamuzaala ngiwulira, naye abamuzaala awulira ki? Banaye abaana ye property esinga mu byonna bye tukolera ku duniya. Ate omwana mulimu, omwana mulimu. Allah gwagenda otubuuzaako omwana mulimu, era bw'ogayalirira omulimu ogwo Allah agenda kukuvunaana. Omwana muki? Nabbi Nuhu bwe yali alaajananga amataba gatwala abantu, mwalimu omwana we n'amulaajanira. Allah yamugamba ati, Allah yamugamba ati innahu amalu ghayru salih, yamugamba nti omulimu ogwo si mulungi. Omwana mulimu nga bw'ovuga takisi n'oteekayo obuvunaanyizibwa nti onoonya ssente, nga bw'otuula ku boda n'omanya nti gwe mulimu gwo, nga bw'otuula mu dduuka mu katale mu nnimiro yo nti olima nnaanaasi. Ekyo kitono okusinga obuvunaanyizibwa bw'oteekayo eri omuki? Omwana. Omwana mulimu ye investment omuntu gye yalitadde mu buli kyonna ave ku nsi ekyetaagisa ng'alese omwana. Kyekyobugagga. Wallahi oliba toli ku nsi olw'okuba waleka omwana omulongoofu ng'oganyulwa. Era Allah abalaga abafu istighfaaru z'abaana baabwe, abeegayirira Allah basonyiwe bazadde baabwe. Gw'olaba otya nga bano bonna baana bo bayingidde mu muzikiti bazze kusaala asiri, kamwe muli abaana bo buli baga nti rabbi ghafirli waliwalidayya. Ye investment gy'olina okuteekamu amaanyi ku buli kintu kyonna. Ntegerekisi omwana mukitwale nga kiki? Kya bbeeyi, ekisinga n'akeedi, ekisinga ennimiro y'ennaanaasi acres and acres, ekisinga n'okufuna visa y'omu Amerika ne Bulaaya. Mwana mulimu.
It's the best investment gyolina okuteekamu amaanyi obulamu bwo. Laba Lukumaani bwe yalaajanira omwana, olowooza yali alaajanira ki? Ya bunayya la tushiriku billah, mwana wange gwe la tushiriku billah inna shirika. Alaajanira investment ye ereme kwonooneka ng'ekigenda okugyonoona ye shiriki. Naye ffe obulumi tubulina ku baana. Baana batuyayukako, bakuba amatatu, bali eyo mu nsiko, bali eyo mu nnaanaasi, beesa mpiki. Obuuza kimu nze nazaala, ate ekivaamu naddala ffe abasajja abaana tubateera mangu abakyala. Laba omwana wo ayitawo n'akadodi n'osonga kulaba omwana wo n'omwejjako kati alina bagisu. Olukwe nga lulukiddwa maama n'abaana terugwa era lutambula, naye gwe tosobola kulukaluka omusajja n'abaana bo nti mulukolere nnyaabwe. Kizibu. Era ndowooza mu byafaayo by'ensi mpozi nga lunaasookera wammwe sinnalulaba, lusinga kubeera mu baana nabaki. Njagala okukubiriza abakyala n'abantu ab'eŋŋanda abali ku lusegere n'omukyala oyo alabikira ennyo ku mawulire okutya Allah olw'ekitiibwa ky'Obusiraamu n'ekitiibwa kya taata b'abaana be. Ekyokukwata Kulaani okulayira si kyekikulu, wabula atunuulire engeri gye yateeka omusango mu mateeka aga gavumenti, aleke ekkooti esooka ekola omuki, asooke yeewala amawulire, aleme kukozesebwa ba bloggers bamwogeza n'otuuka okugjayo Kulaani n'olayira. Wallahi buyinza okukyenkya ng'ekitabo kya Allah kye wakwata nga wayogera birala. Mukimanyi bulungi nti abantu abamu bakwata Kulaani okulayira nga si kituufu. Mbadde nnyumya n'oyo mawejje, nalinako omusango gwenkolako gwa bya busika, ng'omukyalo omu agamba nti abadde mufumbo ew'omugenzi naye nga baali baayawukana emyaka egisoba mu 10, naye nga famire yonna emulumiriza nti ono si muka Hajji. Kyenva nzigyayo Kulaani niŋŋamba kandabe omukyalo ono mu testing, ndabe obukkiriza abo ku nsonga z'ayogera. Ne mugamba Hajjati, eno Kulaani ogiraba? Essuula eno ogiraba wembikudde? Kwata olayire nti obadde muka Hajji mu mateeka ag'Obusiraamu. Omukyala yali ajja ogikwata, mutabani we n'awanika omukono mu kkooti n'aga seeka mpuliriza, maama takwata Kulaani. Nsaba omumpe tusooke tudde ebweru eddakiika. N'abuulirira maama we obubi obuli mu kulayira ate n'okwata ekitabo kya Allah. Era omwana bwe yajja n'afukamira bwendi nannyinnyonnyola bye sijja bagamba. Ne mugamba omukyala genda otuule era sazzayo mukwasa Kulaani. Omuntu asobola okukwata Kulaani kubanga abantu baweddemu ensa, baweddemu ensonyi. So si buli agikwata nti alina kwogera maki, waliwo ajja ogikwata nga ye tafuddeeyo. Wali abo ebayita sitya loosi, sitya loosi gye bali. N'olw'ensonga eyo baganda bange Abasiraamu ne bannyinaze abali emmanju awo bamaama, ensonga ze njogerako muzitegeere nti nkulu, ziri sensitive ensonga z'amaka. Ntegerekisi ensonga yange endala gye njagala okusembyayo oba eddirira esembayo, twewala okutabangula society. Mu bimu ebitabangula society tubirwanyise. Ekisookera ddala obwavu. Obwavu buli obubeera mu society bugikola ki? Bugitabangula. Emize emibi gyeyongera, abantu ne babeera nga bali idle,
buli omu nga buli kiki balina okubeerawo abantu nga balumirirwa eddiini, ng'obulumi bwabwe eddiini batunuulira kiki ekinaagasa obusiraamu. Obusiraamu buyingizza ki? Kino bwe kibeerawo kyonoona ekifaananyi eky'obusiraamu. Naye abantu abatanuulirwa ddiini bebo boolaba nga ne bye bakola biraga ekifaananyi ekibi ekyobuki ekyo ye tafaayo. Oba obusiraamu buswala, oli ajja nga imaamu asoma khutuba n'amukwata ki? Tafaayo. Kifaananyi obusiraamu bunaakiraba kiti. Ng'olabira walaba olwaleero ebyo ebiri ku social media, olwaleero abantu balemye okutunuulira omusango. Abamu batunuulira ekintu eki, abasajja abo abeebirevu abo abatabuliiki tebayinza butakwata mwana. Kyoteekayo olina okusooka ng'obazizza. Kyogenda okukola tekyonoona kifaananyi kya busiraamu. Ensonga endala ey'okumeka, ey'okusatu, okuyitirira kwa medias zino ze mulaba. Abantu abo abamu bakwata ebintu n'atasengejja kiki ekyonoona obusiraamu, kiki ekinatabangula obusiraamu, kiki ekinayombesa bamaseeka. N'akola ki? Oluusi asalamu akantu akatabadde nakagenderere, nga n'oluusi oli yabadde akaleeta nga kyakulabirako, n'akafuula message ng'egenda wa seeka. Ono n'amuteeka waggulu ekifaananyi kye, ono n'amuteeka wansi, ono ng'asongamu ono. Obuyitirivu bwa midiya. Abantu bakwata biki ebinaasasamaza, biki ebinaabaleetera ba followers, biki ebinaatambula, naye nga tatunuulidde nti kyentaddeyo butwa kigenda kumenyaamenya mu basiraamu, kigenda kutabangula abawalimu, ye n'asuulayo. Ensi ezaakula ezitegeera tomala galikodinga buli kyosanze. Hatta ne Dubai kakabe kabenji accident tomala gakakwata. Naye ffe wano kamunyeegwa, omuntu ng'alaba abantu balaajana bafa, n'ajjayo ki? N'ajjayo essimu. Nfo ky'okusooka okudduukirira ataasa abakola ki? Abafa, yajjayo ssimu. Akabenje kagudde wano Nakirubi, abantu bafa, omu akutuseeko emikono, ono eriiso livuddemu, n'osanga ekimotoka ky'amafuta nga kigudde, abantu balaajana, abakadde bafa nga bo bali mu kusena maki? Ensi ezimu tezikola ebyo, tolikodinga buli kyosanze. Naye mu bituleetedde obutabanguko medias, nga mulimu abatafaayo kulumirirwa, kutunuulira kinaddirira after. Oba ntegerekisi ne kitabangula. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.